Ebyemizannyo by'emu ku bintu ebigatta abantu amawanga ag'enjawulo, ensi, eddiini ko n'obuwangwa. Mu nsi etabanguse bw'eti, ebyemizannyo bisaana biweebwa enkizo okugatta abantu ab'enjawulo ng'amyuka Ssenkulwandejje University Area Bulugujo bw'annyonnyola. Emizannyo gyonna ne Woodball mutaddemu nti abantu abazannya emizannyo egyo baba nti bakolaganika nabo, tebalwanagana, tebamala biseera nga kakati abaana abato be tulaba mu Uganda. Kwegamba kino ekintu ky'emizannyo kyali badde kireki mu puroguramu zaffe nti buli ssomero, buli kalikulamu yonna. Omusomo guno gwetabiddwamu abazannyi okuva mu mawanga ga Africa ag'enjawulo omuli Rwanda, Zimbabwe, Nigeria, Democratic Republic of Congo n'amalala. Guno gwe gusookedde ddala mu Africa era nga gusuubirwa okutumbula omuzannyo guno ku ssemazinga ono. Abeetabye mu musomo guno nabo boogedde ku biki bye basuubira okufuna mu musomo guno na buti ensi zaabwe bwe zigenda okutumbula omuzannyo guno ogwa Woodball. The game is quite okay and it's not harmful to play. And it's also by teaching it, by mainly looking at the guys playing, it's simple and one can learn it easily. I'm very, very happy to participate in this confederation of shop work of Woodball, and for sure it's good. I really like it, and I feel like to go and introduce it to my country. It will be easy for us to circulate it in Zimbabwe just because the equipment is not hard to make. It's easy, like especially the time and cost efficient, as Mr. Paul Kayonga had mentioned. And in Zimbabwe it will be easy because I think the love for sports is at a high rate. Ate ye meya w'ekibuga ky'Entebbe Vincent Dipo ategeeza nga bw'agenda okuwagira omuzannyo guno kuba gye gimu ku egyo gitumbudde ekitiibwa ky'eggwanga mu mawanga ag'enjawulo. Nti omukisa guno tugweyambe enebeera entabiro y'omuzannyo guno mu Africa. Tulina omukisa nti ne factory ekola ebyeyambisibwa mu muzannyo guno erindejje, n'olwekyo tugezeeko okulaba nga ffe tubeera entabiro y'omuzannyo guno wano mu Africa. Omusomo guno gwa kukomekkerezebwa enkya oluvannyuma waggulu empaka za Uganda International Open ez'okukulungula ennaku 2. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.